abangi bona batuwa Marcus Garvey, you can name it. So inspiration yaffe tugitola nti abantu baba ku kituufu basobola okulwana nga batuuse yibalina okujja. Enda okulamusa munamwena balikuliza Pal FM n'okwebaza okutwenda okutukuuma n'okututembeeta okutuwa amaanyi okuba tusobole okuyimba nga twabaweereza. Mwebale nnyo mwebalirira. Ndi bulungi eriyo apupeti bw'owuliranga nga njogera olusogo omanya nti amuke omanya ndyuke awo abazze nyini oli bw'owuliranga nga tuvudde eyo manya nti azze. Tomanyize tuwakuliva Nairo kigwera mu Mediterranean Misiri yetuliwa mwetuli okulembeze nga bumanyi nabaddeko wali wa Ruto era nga tukakala n'emirimu gye kubanga bakutumye nti naye bakuwuliriza njagala okulamusa bonna. Lawyer wange era muganda wange mukwano gwange classmate wange minisita wange kusomero eyo Council Nawa Kenneth naye mutumiddeko nnyo akolera mu kibuga Nairobi. Manyi nalina okubeera awo e Nairobi nga wenkakalabiza emirimu gy'amateeka bino ebyokulwanirira Uganda ensomo nagireka awo paka leero tukyali ku strong. Naye si kyekikulu twafuna mununuzi Ezaya atukulembedde bulungi. So tuli bulungi tukakalabya wabawo ebisomooza naye ife Mukama bwe yateekako amafuta tewali kye twaŋŋanga ekitulema kuleka. Leero mbadde ngezaako okugoberera puroguramu eno namwatulira agoberera ensonga ezimu ku zo zetuzze tugenda maaso nekubanga twogerako mu puroguramu zijukira olina ebigambo byewagamba waiswaga tetunabona kusenguka nga tukyali eri ku Martin Road noŋŋamba nti Kyagulanyi alina ebisowaani ate oyinza pulezidenti nga tolina bisiyaani era noŋŋamba olina oba n'ebisiyaani ng'oli pulezidenti nti Kyagulanyi aketta maswali wasinga oteeka obwongo kubanga singa abatakese ezo tunule mabega ate n'owulira nga musaayi gwewiika awo wenjagala okujja ekibuuzo ku bino ebigenzi maaso okuba sabiti eno weyatandika okutulendinga nebuuza omuntu gwe waŋŋamba nti alina ebisowaana ebirengerera ewala lwaki statimenti ezimu ku zino ezigenda maaso okuba nga zifuluma ku eyali akulira oludda oluvuganya gavumenti Mathias Mpuuga abali ku sayidi eri bagamba byefu yebaba Kyagulanyi wanimba nti alina ebisowaani ensonga tozitanyiza bulungi nsonga ki kayongo sabiti kitegeera mpulira oyogera omutima gukankana kidinako sabiti yomuzikiro bikyafulumibwa nga kisaba ali nga kisaba commission of parliament Mathias Mpuuga alikulire okifeeri nti aliko ensimbi ze yafuna okadde 15 nti buli wanguzi Mpuuga agamba waliwali buli wanguzi ensimbi yazifuna amateeka kati neŋŋamba ebisowaani ebitasobola kwawula wanguzi bababuuza nekyo ate byo tebiraba nguzi byo biraba byoliko kakati ffe abali eno tetulaba byoliko birikuki naye mu kugaziya ensonga ekibiina kya National Unity Platform Kyagulanyi Ssentamu Abannayuganda tebamwesiga kubanga yali azina ekitiibwa ky'obwa profesa. In fact mu bakulembeze ababadde beesimbyewo mu Uganda ye mukulembeze yekka eyeesimbyewo nga talina kunnyonnyola gyenvuddewe kubanga ffenna abato ku ye mu myaka emitono tumulabye ng'akula abato ddala bamulabye nga waali tawangaalidde bulaaya
emirimu gye gisinga agikoledde wano bannayuganda bamumanyi mwana waabwe. Okay? Naye oluvannyuma lw'emyaka 4 nga Uganda eri mu buwambe, bannayuganda baazuula nti baali balina okukyusa okwesa kw'ennaku. Bwe nali ku Rwale eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, ekisooka tunatuka ku Rwale nga tuyingira eGayaza ground, Kasangati ground, okuva ku poliisi gye baali bamusibidde. Nalaba omuntu alina passion for the people, okw'abantu. Kubanga twali tusobola n'okubalaaleka oba okugisazaamu, naye yatuukiriza obuvunaanyizibwa netugenda kulala esembayo. Nagamba bannayuganda nti nali ndabye kulala ebigambo bye nayogera biri ku record nti ono eyali azze si wa bulijjo, kubanga nze nali mwogezi nali deputy spokesperson wa Democratic Party, ampuliriza. Era nze omu kwabo abaasooka mu Uganda mu Democratic Party, nze highest mu kibiina kya Democratic Party, yenze highest level personnel eyali ku Rwale, eyasooka ku Rwale ya His Excellency. Kubanga eri mu kibiina baali bakyalinawo emboozi awo, simanyi waliwo omukyala awo erinnya Njirabidde gwe baali bakyagaliza, ate ne baga nti nebyono tetugenda kubidisikasinga, kubanga abamu ku ffe abato abali mu byobufuzi twali tuludde ebbanga nga tuperereza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuyingira ebyobukulembeze. Naye ku Rwale eyo nagamba bannayuganda abaali bali ku Rwale eyo, era ebigambo ebyo Issa Musoke atera okubijjukira nti ono ne wano we yali azze okwesimba waali wagenda kubeera wafunda nnyo ku bukozi bwe bwe mulabyemu n'amaanyi n'obuvumu n'obuweereza. Katonda alabika yali atuyiyeeko amafuta nga tufunye omwana w'enda y'ennakalama okukulembera olutabaalo n'amaanyi amato amapya. Mpulira bulungi kayo? Naye mbaga nti ajja kwesimba wano yeewogomyewo bwewogomi, naye ne ku ebyo ebifo mmwe bye mulowooza nti bya kitalo tujja kumuleeta nabyo abiwangule. Abamu ku bannange balowooza nti mwagaliza bwa Lord Mayor, era singa Lord Mayor si kitange, ebiseera ebyo yandibaddaga nti naye waisi ono bw'ati bwafaanana, n'awangula akalulu. Ababaka ba Parliament, Constitution ya Uganda ebagamba nti omuntu w'ofuukira omubaka wa Parliament oba otuukanye bulungi nnyo okuvuganya kuba President. Mu Parliament yaffe ng'abantu abasinga batya okutwala obuvunaanyizibwa okwanganga General Yoweri Kaguta Museveni. Senti bali mu Parliament tebalimu, senti tebalina experience mu kubuweereza, naye mu Parliament balimu, ensonga baziraba era nga bazinnyonnyola era nga bajja ne bazibagamba, naye nga tebalina buvumu kuleka bulamu buli okujja okwanganga kyebalabanga ekizibu eky'okuvaawo. Kubanga buli omu amanyi nti bw'ojja ne weesimba ku General Yoweri Kaguta Museveni, kali yali ebekoze eki? Ebewedde. Abadde aba mu Parliament ng'ofuna $340
togenda kuzifuna. Mufuna bulungi. Era nga bangi ku babaka ba Parliament be yali azimbiddeko okulowooza nti baanatandika nabo ensonga. Twagenda okutuuka mu togikwatako okugenda mu rallies ezisooka nga waliwo okusika omuguwa. Nzijukira okusika omuguwa abampulizira mwe n'abajjukira era ogwali e Kasubi. Naye nga generation emaze okusituka, emaze okuzuula nti they were going to change the status quo. Mu Uganda waliwo deficiency y'obukulembeze. Abantu okuba abavumu mu Uganda, mumpulirize bulungi ngambye mu Uganda, nga waliwo issue y'obukulembeze. Abantu abasinga najja nkyogera nkiddingana nga ngamba obuzibu bwe tulina abo abayivu abandi badde bazanya rolo y'okukulembera the population abasinga. Kizibu omuntu okuva kwa permanent secretary najja yesimbawo mu opposition abagenda kwesimbirawo mu NRM. Kuba byabakoze nga permanent secretary tebimuganya kujja mu opposition baida mutakuki empingu. Wali wetaaga omuntu nga yeeteeseteese luka mu by'obugagga ebyensimbi nga yazivaako takyazirowoozaako, mu by'obuvumu ne mu by'okubeera ng'ali ideologically upright, ng'ate ali industrious naye ng'ali extremely talented, skillful and very eloquent at whatever he is going to have his hands on. Katonda n'atuwa superstar. Tugenda mu kalulu wakati mu bantu okulowooza nti kisoboka omanye byaliwo unprecedented. Okay? Unprecedented. Ensonga y'essente eno okuba nti appreciating omuntu si kyekikulu ennyo, naye engeri gyereeteddwamu. President bw'amala okuwangula akalulu olw'obudde nga twagala okukola gavumenti kuba twalife tuwangudde n'akalulu ne bakanyaga ku mudumu gw'emmundu. Bwe bakanyaga ku mudumu gw'emmundu twalina ababaka baali bawangudde nga babalangiridde naddala mu kitundu ng'eky'omu Buganda omwali ebbugumu erimala okukuuma n'okwaŋŋanga oyo yenna ku individual level yandyagadde okyusa ki alizaati. Bannayuganda ne wabeerawo debate mu kibiina, tugende bamemba ba palamenti balayire, bamemba ba palamenti balayira, nga mulimu abantu era amaloboozi nga mangi agagamba nti titukola gavumenti ya shadow ya opposition government, era okwebuuza ne kuba kungi ddala. Naye wakati mu kwebuuza okubeera okungi ddala, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obukulembeze bw'ekibiina ne buteekateeka gye tuyita the Ginger Nile Resort Retreat. Assalamu alaikum.
Namusiza Dr. Eso sina taabu. Eso okimanyi nti nkulangidde emyezi esatu kubasomesa bagenda okusomesa ebyobulamu subhanallah nga ne mutokosho mukama wange gyakoze olwaleero abagambye Dr. Mwangi agenda okusomesa abakyala ebyobulamu twali mukundi twali mu meeting twakona ku topiki zaali 3 naye nga zonna zikwatako eso yes no kati ngenda okukola dokita ngenda okukola nsindikirako okubundi ku email in fact kanji drafting ndifuna eso anti tegenda mu yono rwaki mwana atoka kuzina ndio bakatela kwa yino ndio abandi bandi nze mbadde ku 10+ bwavaawo jangu olabe ebaddeko jjukira nabadde
Kati ate si ye gono. Anti esaze bw'avaawo ng'esala ekitegeera Feyaffe eri mu 100 plus. 180 mu plus. kasita avaawo ng'esala abantu baagala kulaba ye. Present. Batapinga ono. Atapinze nze. Bonna batapinga ono. Layira kandabe. Yeyo, Oya sima. Layira. batapinga gwe. Wallahi bali kunze. Anti gundi yeeraga bulungi. Kamera yeeraga bulungi nnyo. Okitegeera kyekisinga okunyuma leero. Nange wankutapinga enkolodo. Makunvaako. Kati yo manyi ataddewo kayimba. Yes, Ghetto TV, but tumusaba kamuza mwenda alefem ekula ey'omukobijo mwebale nnyo mwebalire ddala Alex Waiswa Mufumbiro atutunulira ensonga ezigenda maaso mu ggwanga ekkiriza nkujukize Waikista Malisa obumbadirira yuko okwanga naffe abamediko omwekwate genda kubigari kuyomarket olabenga ofuna Waikista Malisa buli kimusobola okuba nga kitambulira ddala bulungi ensonga twagala kusinzira nsonga za kibiina ky'NUPiki tulumira maaso okubaga tuzitimira naye Waiswa ndabaakisawa temusensera wano nantaza kutuzidejja nawede simutupapira bannange eyo spirit ne mututwa tulidda first of all ensonga twazogerako dda tosiga ogambe ntwazogera tojjukira nti waliwo yagamba nti bajja kukwata kati akiddemu so si kuyisa wala nkulaga tutuuka tukyokola gavumenti ya parliament. yes tukola gavumenti ya parliament naye nga tukanyiza nti okukkiriza ababaka okugenda mu parliament ekisooka waliyo ebikemo bingi era mu speech ya president yagamba nti omuntu tasaanidde kukemebwa ebikemo byebiri kubanga ekisooka president yali abaddeko mu parliament talina kyatamanyi kibeera mu parliament bwe bamala okukaanya batuuse ku level egenda okuba nti bavaayo bajje bakiikirira abantu kitegeeza twali mu butereevu tugenda nakuteekawo okukontana okwaliwo ng'abantu bagamba ate abawangudde lwaki musindikayo ababaka naye ne tugamba nti no ababaka bano bamaneginza okukola ki okulangirirwa baba bamaneginza okulangirirwa tubasindike whatever bali kyebatuma ababaka baffe no problem naye tugane kusugwa mukisa gwa kuketta gwa kulemesa na gwa butabuulira bannayuganda
kubanga wadde wali oyagala obeereyo n'amaaso agasinga obungi nga gegagenda okuteeka mu nkola wafunako amaaso wali oyagala okuteekayo abantu abagenda okukola ebintu ebyenjawulo nga bagenda kusobola okukukiikirira n'okufoominga gavumenti emundu n'ewamba process naye nosobola okufuna 55 abali basobola okukola ng'amaaso g'abannayuganda 1,45,000 ezimbiddwa akalulu. Era essanyu ne libeerawo nti at least era omulundi ogusoose mu byafaayo bya Uganda opposition ennamba yaayo yeeyongedde significantly kubanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yaleeta ababaka abataleetebwangako mu Paalamenti ya Uganda nga bali ku ludda oluvuganya mu kibiina kye kimu 57 notwithstanding okujojobezebwa okukubibwa okutulugunyizibwa okulemesebwa bakandidate abandi badde ab'omuzinzi naye n'okuba nti bali balisobola okufuna capacity okuzimbibwa overtime. Ekyo ne tukimwebaza kubanga wali always waliwo ennyonta FDC ne maintain nga 3 Kayongo tukulonda leader of opposition. Leader of opposition mu parliament twali tulina mu deputy president wa Uganda. Ababaka betulina kumpi bavudde mu Uganda. Kati nga credentials zayina tuyinza kuziteeka ku minzaani netazitowa nga zizitowa ekimala. Wisdom ya president n'ayanjulira bannayuganda nti Honorable Mpuuga Mathias leader of opposition era Honorable Zake commissioner ndi mu kulimitinga kwanguya. Ennaku z'omwezi 10 March bagoba Honorable Zake mu commission. Ennaku z'omwezi 18 March Honorable Jacob Olanyafa ndowooza 18 March. Ennaku z'omwezi 25 March Anita Among afuuka speaker. Okuva mu mikono gy'omugenzi Anita Among tebanaziika mugenzi n'Anita Among kaluka ateekebwawo olwa legal interpretation atwala kwa speaker. Zake bamugobye mu commission. Tuyomba tugamba mugoba mutya amaaso ga opposition kuba ku commission omuntu ali cardinal aba commissioner wa opposition si leader of opposition. Leader of opposition aba ku kakiiko ako nga boolaba okubeerako ennaku z'omwezi nga 8 April nebaziika speaker Jacob Olanyafa. Ampuliriza wano makulu mu Maachi 25 ng'ebula ennaku 5 okweza omwezi omulambo gwa April speaker alayira. Kitegeeza avuga omwezi gwa April gwonna nga speaker naye nga 8 April baziika Olanyafa. So speaker avuga okuva nga 8 April paka nga 6 May nkubalira nti tubale teri yonna yali talina kola. Ezo nnaku teziwera na 30 nga speaker wa Uganda. Ampuliriza mwetegereze nnyo wano. Right Honorable Mpuuga Mathias naye yali tanaweza myezi 6 kubanga yalondebwa mu June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, April. Myezi 8. Ng'omwaka tegunnawera yakava mu myezi 6 egya probation kuba abakozi ba gavumenti mwenna njagala mmanye nti probation okugamba nti omukozi oyo anaaba mutuufu oba anaaba mukyamu okumanya nti abitegedde nti asetolinze mu ofiisi giba emyezi 6 mu mateeka gye bagaa nti ebyo ni probation yabuze kwegamba adaptation orientation ne ku university bagezaako okubawumbawumba emyezi 6. Mu myezi egyo meeting esooka ya speaker akakiiko kano abatuwuliriza katuulamu abantu bano wammanga. Katuulamu speaker, kakubirizibwa speaker, kakubirizibwa deputy speaker, katulako deputy speaker,
Prime Minister wa Uganda ku lwa government, Minister wa Finance ku lwa government, Attorney General ku lwa government okuwala ku nsonga z'amateeka, bakomishona basatu abava mu kibiina ekyawamba Uganda, then ne commissioner wa opposition yonna CNUP yokka yonna omu ne leader of opposition. Kitegeeza nti bannayuganda balinayo abasirikale bameka? Babiri. Omusirikale omu bamugobye ennaku z'omwezi nga 10 March. Ekiro ekyo balina omugoba kubanga speaker yali adduka mu ggwanga lya America e Seattle okulaba deputy speaker yali adduka mu ggwanga lya Seattle mu America okulaba speaker mukama we eyali atali bulungi mu kiseera ekyo. Akomawo n'amawulire nga atuvudde ku maaso naye ng'etteeka limulayiza ennaku z'omwezi 25. Bamala okulayira 25 twali byakuziika byakulonda mwana biki enkiiko ezaaliwo zimanyi. Awo olukiiko olusooka olwa commission abatuuliza mutuwulirizi ne bayisa ssente mu lukiiko olusooka nga owa NUP alina okulondoola ensonga ku lwa bannayuganda abatono abatasobola kuba mu lukiiko zaake bamugobye emyezi 2 emabega, nga speaker yalayidde mu mwezi gwa 25 emyezi kumpi 2 emabega, naye nga mukama we bamuzika ennaku z'omwezi nga 8. Akubiriza commission nga speaker esooka ng'ennaku z'omwezi 6 May beewa akasiimo nga 8 bazisolanya, 25 balonza Anita Among, nga 10 bagobye zaake, beewa akasiimo abantu 4. Bwe bamala okwewa akasiimo, Anita Among bongeza ssente ze okuva ku 2,000 ne zigenda ku $400 zaafuna buli lunaku allowance. 10,000 meka? 4,000. Mu mwezi gumu Uganda yabadde efiiriddwa kumpi obuwumbi 3.5 nga bugenda wa muntu omu speaker. Kakati ekibuuzo National Unity Platform wakati mu kubuuza ensonga eno ng'ennyinnyitidde, president n'atuuza abakulembeze ab'oku ntikko kubanga ensonga yali ya mukulembeze wa ku ntikko. Abantu bangi babadde baagala twogere ku nsonga mbalaga enkola ya president ey'ekisajja kikulu. Abantu be yayita mu lukiiko olw'omunda yayita ne tuyita the management cabinet. Betuyita eri munda. Of course ye president olumu agiyita his kitchen cabinet. Akakiiko k'abawulama bali bennyini abalina okutambuza ensonga. Balupembe. Tomanyi ate nze situgamba balupembe kubanga ebeerayo ba head of departments of the executive board, the highest top. Awo kitegeeza nti nze bisigadde bambi nnuna ku jjowe. Gwenuna ntawo oluseke naleeta eno bantu. Kakati kutuulako ba deputy president bameka? 4. Kati olw'okuba twali tulina okuwa parliament independence olw'obukulembeze bwayo ne tu intertwining the president ye leader of opposition nga kiyamba bulungi nnyo ideology, value n'ensonga za party okubanga ate atula mu kakiiko kali ak'abalupembe nga ye deputy president. Kati kakiiko ako ne kayitibwa olukiiko olwo ne luyitibwa. Olukiiko olwo bwe luyitibwa baluyita ensonga za kwesiima. Olukiiko luno lwayitibwa specifically kubanga mu Uganda waliwo kye bayita parliament exhibition bla 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 bla. Kakati tuba tuli awo mu exhibition eyo omupiira gusamba tulaba batwalira NRA batwalira NRA ne baleetanga n'omusambi waffe naye ayina ki agudde ku ttaka. Refari Bobi Wine n'afuwa
Taka mwindeko waliwo wano omusambi wange ali ku ttaka tumutwale tumuleeta omusambi netumuteeka mu lukiiko lw'abasambi banne. Nga noleka ettaka nawe tusooke tuba olupiira n'abaterere ba olupiira oluttaka ne limugwako ngakatuula walyanka ate watuusa otya okugwa mu bino. Era ng'abakulu n'abakulu n'agabana ekituufu nange ndabye ensobi yange neyeetonda n'asaba essaawa 24 okutangaza bannayuganda. Lwaki ekibiina kyali kimusabye adde emabbali? Kubanga omukulembeze waffe oyo mukulembeze wa linnya, mukulembeze wa nkizo, mukulembeze Uganda ebadde emuyinamu essuubi era ekyamuyinamu ki essuubi. Kakati n'okuba okusobola okutambula wamu ne pulezidenti Uganda bwe yeesiga mandate kwaffe ffenna obuweereza bwaffe nkugamba buli lunaku buli virtual. Bannayuganda ekintu bakikwasa Kyagulanyi, ffe ffenna tuweerereza ku mandate ye butinza oyo dinabula balwawo tudyokola tuti era kale basindika opposition tinda kubasumbuwa. My job was not fight for the constituency but to enlighten them more to understand our message. My program eno saagala ebinga ya bulijjo, njagala omuntu atutegeere bulungi. Mumusajja mukuba olupiira. Akkiriza naye alina okugenda at least contemporaries be bonna Era asabisa wabi. Kakati ensonga eyo nga tetuyinza gyekwasa waiso deputy mufumanisi nkukobe n'olukiiko tukola tosobola kugigemya muntu wundi leero olina kugikwasa mukulu munne ne basigala nga boogeraganya kuba bankwano nnyo munnange. Eno nsonga yeresa obuzibu naye nze kyemmanyi abantu ku pulezidenti basinga okwagala deputy president oyo baali munnange nga era President Kyagulanyi abantu b'e Masaka baali bamwebaza. Hon Mpuuga yali tafunanga ekifo mu party kubanga Hon Mpuuga yasooka kwesimbawo nga independent, yawangula Kawanga Ssemwogerere yali amaze mu parliament kumpi emyaka 2 ate y'omu ku baali bakoze constitution ya Uganda, very senior man, teyalinaako ko yonna. Yali good legislature, yali wa Democratic Party nga wa opposition ate era yali leader ow'amaanyi. Naye abantu baatuka ne bagamba nti oli senior olina experience yonna omulala kati generation kwekuleeta Honorable Mathias Mpuuga. Ne wakati mu Masasi abannamasaka naga nti ffe tuli kuwona bagavuga kabuli kale bavuge naye ffe tuli kuki kuwona. Bw'amala okuwangula nga independent ne tukola reconciliation mu Democratic Party. Era reconciliation oyo yakulemberwa mu Kasambidde. Ndudde okwogera ne mu Kasambidde naye gemazima. Era ku popo Honorable Mpuuga ne Honorable Sseggona bakaba mu kutuuka kwabwe bwe baba bajjukira bulungi nze mbalisiivinga. Ontegera bulungi nga nze ndi deputy spokesperson era nga bo tebalina bifu naye nga babaka ba parliament. So ndi ku party structure tabadde na kifo kyonna kya party wantu wonna kuba teyalina seeds za political party experience. Obukulembeze mu party wasoose okufuna His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bonna, leader of opposition Kyagulanyi, commissioner Kyagulanyi, deputy president Kyagulanyi, nti teyatunulira bino wadde mu parliament mwali mbaddemu ababaddemu. Gonzaga Sewungu yali chief whip wa Honorable Mpuuga mu parliament eri ya 10. Naye mu kino atabadde na kifo wadde committee, vice chairman wa committee bamuleeta ne bamuwa ekifo ekya leader of opposition. Oyo muntu abatakwagala. Kakati bwe tutunuulira ne bakkaanya naga nti kati byakwetonda ffe tulabe ensonga bwe tunaayimirira naawe era tuginyonyole bannayuganda kuba ensonga bannayuganda be baali baguddewo kateni. Ensonga eno kabe kasinga tuyinza okuba twagimanyako before naye ne tugireka kuba waali tewali ki bujulizi. Tutegeera kati bwe bakkaanya essaawa ziyitawo. Ensonga lwaki ekibiina tekyawandiika communication
ku bye twali tukanyiza twayagala ekibiina kyayagala nti munnaffe kuba pulezidenti we bamubuuza mu Amerika Jjajja Maria yagamba nti tayagala abeere omukulembeze eyaleetera okumalawo obukulembeze bw'abantu ng'abantu kyova olaba abantu abawa abantu ffe ffenna tukola naye wakati mu bulungi ne mu mubi naye nga it is a process of learning and unlearning kubanga tulina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi ku lw'Abannayuganda abanyigirizibwa kati ng'ate amaaso gaffe agali eri ate ge gakuulise n'omusimbi $5,000,000 ebiseera ebyo essente ezo ze bagamba nti ze baayise paalamenti nti saavisi ki saavisi simanyayo saavisi awali tosooka ti yali asaavinze eki ababaka be babiri baali mukomera nga bavunaanibwa emisango gy'okutta abantu ba konstituensi y'e Masaka ebijambiya ate nga ye ali mu kutuula mu lukiiko kwesiima yali awo kitusumbuwa abantu battibwa e Masaka nga 21 Septemba ababaka bo babiri bakwatiddwa ne batwalibwa mu mbuzi ekolaki ekogga tutegeraganya bulungi kakati mwe mutudde onegotiatinga kubanga kugamba mbu n'omulala ali enegotiatingire ekyo kikulaga nti idea yaliye olwamenya ssemateeka the Leadership Code of Conduct Act 2022 ennyingo y'omunaana eyogera ku kye bayita conflict of interest agimenya atya ye mu bigambo bye ku CBS agamba nti n'alijja ali enegotiatingira kitegeeza ya negotiatinga negotiation kiki yateesa kakati batuuka batya ku bitaano kubanga nze singa obuŋŋamba okusasula Mpuuga nga Mpuuga ebitaano oba omusedde kuba Mpuuga yetaga biliyoni nga 9 okumuga nti omusiima ku byakoze yetaga biliyoni nga 9 kati zino ebitaano bazituukako batya ssente entono zino okuba nti ze baasalawo bamusiime nina kenjagala okubuuza bino kana kasente ke bawa Mpuuga siika baziyisiza abantu 4 era ssente zino kali akawumbi kamu mu $4,000,000 Honorable Mpuuga $4,000,000 waliwo abenaalemu 3 naye manyiko oli sirwanyi bwe muwulira bulijjo ng'ayogera ebitakwatagana nabagamba sagamba sirwanyi tamugambira no ku luzindaye bwe tutajja kutandikibajamunda kuba bajja kubayisa gembooko ndiko this criminal fambi yokusaaga bino biri criminal bagenda kubakwata nali ku leedi eno paa nekugamba nti empingu ziri mu masupiika saayogera ku leedi eno nakuba ntya ntibaina mutakuki nti mulimubona namukuba nti nze nabonakuwa namama nakuba nti neero nakunyumiza embuzi ya kibuli mu bwana wange kakati nga nti ono bajja kumuteekako ki kubanga zanaba speed ey'okugoba obugagga mu ssente z'omwe w'omusolo balina kyekubuuza nti bano beewaza eno ssente zaali zabwenga abantu ekibiina bekikwatirako wa anti ssente zamuwa musolo ate eri gy'oli gye bali mu kusiimira si gwe wesindikayo Honorable Mpuuga yali abadde mu paalamenti ebisanja 2 lwaki se yali commissioner aba balowooza nti paalamenti emuvunaanyizibwako lwaki teyali commissioner Anita yali yamuteekayoko mu commissioner singa NUP yali tekkiriza ababaka kulayira ani yandibadde agendayo mu commission n'obwa commissioner yabufunye kubanga yagiddwa ku bwaloope kati lwaki gwolowooza nti oli asobola okumujja ku bwaloope n'atamujja ku bwa commissioner n'etteeka yennyini etteeka weerire lirambika ekyo anti kati ffe ffenna tugoberera etteeka lye bayita the Interpretation Act interpretation kitegeeza okuvvuunula kati amateeka ga Uganda gonna galina etteeka erigavvuunula nti bw'olaba eriiso nga lye liriwo omanya eryo liiso kuba osobola okusangawo essaawa neetaba ssaawa nga kirala kakati etteeka eryo bayita Interpretation Act lyatandika eyo mu Gwamini mu 1976 naye bano bwe bawamba eri gye bakozesa law reform eyakyusa amateeka ga Uganda okufuna agali adaptable okusinziira ku gali agaali gakoze dda
n'erifuula nalyo etteeka era lituyita the Interpretation Act. Cap 3. Kakati Mpuuga agamba abasasulwa ssente. Tetusooka gendayo. Kakati bwe tuma nga tukkiriziganyiza nti ssente zigizibweyo, ekisibudde buyiseeko nga tulina okukola communication. Communication nekolebwa Communications Department ku headed paper ku platform y'ekibiina era n'abakulembeze b'ekibiina ne basharinga communication yeyo. Kati nawulira abaali bagamba nti yaliko omukono era nabo kambayambe. Etteeka erya Electronic Transaction Act lyafunye omusango gwa Pamela Asiimwe ne Mugarura yagenda n'awaabira Paramount Medical eddwaliro lya Paramount balinamu obutakkaanya. Omusango ogwo gwasetolinze nti endagaano ne gye mukolera ku ssimu ebya data naye eba ndagaano era ne communication ebiri eyimirirawo. So olw'okuba this is tuli mu evolution ne communication ekyuka n'ebbaluwa zikyuka, kyova olaba nti kati mu Parliament ebintu ebisinga order paper bagiteeka ku laptop tebakyabawa mpapula. Naye kakati neewuunya ate omubaka wa Parliament nga munnamateeka ate ayagala n'ekyo tukimusomese nti any document that is on the headed paper and not denied by the owner and issued on an official social handle is a legitimate document as to the ruling okusinziira ku nsalawo ya Pamela Asiimwe. Ate omusango gwenjogerako gwa mwezi gumu ki emabega. So bw'oba looya towandiika binaakuswaza era awo ndowooza baavuddewo ku bbaluwa kwendi. So ekyo tekikola. Ekyokubiri, ffe bannannyini document ab'ekibiina nakati gye twogerako kyandibadde kirala nga tukoze eki. Ate buli bwali bubaka bannange twatudde naye mu kutuula twakkiriziganyizza mukulu munaffe agenda kudda ki emabbali, twamusabye ne tumuwa amagezi adde ku mabbali, bw'amaliriza tulabe bwe twetetenkanya okulaba nti addamu n'atubeeramu. Kitegeeza n'okwagalaza addemu atubeeremu. Kati musajja mukulu ate n'atasobola okuwa kitiibwa ab'ebitiibwa banne kubanga bakkaanya. Ffenna tetwalimu. Nange Waiswa nandize buzi nga mbagamba ekibiina kisazeewo olwaleero nti Chief Whip addako ye Alusamad Alhamdu. Kati nze ne bwe njogera ati abayinza okimpa ensonga kubamba basinga yali awo babesinga nga wabuiba tomanya singa gyona yaliyo. Tuli wamu. Kakati ne tufuna obuzibu nti ebbaluwa yagamba nti tasobola kuddawa ku mabbali era byonna bye byayogerwa mu bbaluwa bisinza kuddako. Kakati ne kiba buvunaanyizibwa naye Katonda mulungi kayongo. Uganda Law Society eyogedde abatwala abalooya ba Uganda Mwami Oundo twagala okwebaza otanyiza ensonga. Dali Mulika yayogedde twagala okumwebaza yatanyiza ensonga. Auditor General aleezinze kweri twagala okumwebaza okuwulira amaloboozi g'Abannayuganda. Era nze ndi mu kusaba ndowooza nkyanyinza n'okusiiba mukama wange Deputy President agendere ku kibiina azzeeyo ssente yeetonde alekulire ekyebagambye tekisuubira anti ngamye ndi mu kusaba kubanga ntya nnyo bwe banaaba bali mu kukwata Anita ng'ate n'owange bamukwata. Kintiisa kyogamba bino biyinza okutuusa omuntu omuteekako ebipimo kubanga Anti-Corruption Act bane bakwata liri etteeka mwe baayita okukyajinga ab'amabaati. Etteeka kubanga kati gwebuuze baagula ebbaati abamu ne baganuga nti ebbaati twaligula ne ligenda ne likola ki ne likola ekirala.
naye ate bano abatuula ne beewa ssente z'omuwoomusolo nga ssemateeka constitution ya Uganda ennyingo 93 ebakugira okukwata ku consolidated fund ekitavu ky'abantu. Ennyingo 93 kuba bino by'amateeka na morality. Kakati ffe n'omusango gwa Supreme Court waliwo omusango mulamba mu Supreme Court ogwayiditamininga nti Parliament terina buyinza kuyisa ssente era ssente mu Parliament zonna zeekozesa ne ba supplementary budget ziba by motion with the specificity kubanga mu commission tebakyasobola ziyita ex gratia kuba mu commission essente zino baali baziyisiza person to holder ate nga kirabo kati nga toyinza kuweka kirabo ba parliamentarians mwene muzeesigaliza kubanga abakusiima si bali bootula nabo mu kakiiko nti okoze nnyo abakusiima be babaka ba paalamenti banno b'oba okulembedde naye nabo bategeredde muki kutwira ate babiri kutwira ababaka babonaabona ne paalamenti ababaka ba paalamenti gye basinze okubonaabona ababaka ba paalamenti bonna abasula ku paalamenti emmotoka ezisinga ziri mu basement buli munnamawulire gwe bajja kugobayo abamawulire naye ani bajja babagobayo ababaka ba paalamenti emmotoka bazivaako batambuza bigere nabo mu kibuga nga ffe baba ku booda kubanga ate akola nga sipiika ya Waloni kati bwakubanja ng'ogireka mu basement n'ebisumuluzibwa abagiyita apandefe mukimumusaba kamuza mayina ekula ey'omuntu wabudde mu kitango kya Kobika abantu ba Haji Yusufu Lusaasi Nakyesa babika n'ennaku nnyingi nnyo taata waabwe Yusufu Lusaasi mungu amujjuludde agenda kuzikibwa ku lunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 8 Nakyesa Kayunga Bugerere basabye abulidde ategeeze omulala kubanga ebiraga nze ntyayo ekiwandiiko kiyinza okuba kyawandiikiddwa looyawe waliwo abeebuuza nti pulezidenti yesiza ekyokutabukirako ali ku mazima ate tamutabukidde bannange bagamba kuluna teyasuseeko ate atya bannange sente zino zamuwa musolo Kayongo mu bulo nali njogera ne Honorable Mwanga Kivumbi ne Vice Chairman Kakomone Nambo wa Rashida wa Honorable Mwanga Kivumbi yabadde in charge of finance bamaze emyaka egi nga gavumenti ya Uganda ne Parliament banoonya miliyoni 5 ezayisibwa okususumusa Bulo Health Center 3 egende ku 4 naye nga ku 4 balina okuzimba ekizimbe naye balina okukola miliyoni mmeka gavumenti emaze emyaka egi enoonya miliyoni mmeka kyokka ono bali mu kumusiima Deputy President wa Buganda kubeera kyetutategedde tebamusiima kuba lope bamusiima ng'omuntu kyetutebonange kyenkubuuza kuba tekiriiyo n'ekibiina tekikkirizibwa ne mu mateeka nkugambye nti anti-leadership ate ekibiina nakyo kyategedde kati kuba singa ekibiina kyo kyategeera at least naye lwaki kino ekintu kyasigala nga kikyogwe ng'omuntu nti wasiimiddwa kubanga ne mu Uganda etteeka erisiima abagaba midaali tekuba na ssente kino kipya gye banemanyi bamusiima kuba loopu anti kati naffe kitubuuza bakusiima ku bwaloopu baali bakusiima kuki kubanga obwaloopu tekisoboka ababaka bo 2 baali mukomera e Masaka mu bantu bwe wawangula obulu obungi baali babatematema mukama wolane yali afudde mwali mukoze emirimu ki egyo egy'enjawulo bannayuganda gye tubabuulira nti bannange mu myezi egyo 6 bino bye byali bikoleddwa tukkiriza mwali balungi nnyo naye mutubuulire kubanga ffeno mu opposition mu maaso ga bannayuganda baali bawambibwa baali battibwa nakati nga bwe battibwa
byonna tebikomanga. Tulina omuwala Kemishero babadde bakamukwata era bamusudde juzi kansala. Peter Nabukenya baali bamusse n'abantu abalala ab'enjawulo. Kakati ekibuzo kiri nti baali babasiima kuki? Kubanga era tewaliwo gwe baali basiimye n'abamalako ekisanja. Professor Oginga Latigo yakola emyaka emeka bamusiima. Akugamba nti yali alina byayagala okujja ku laptop, yayagala nawo omusirikale nga mukamwaiza n'okuyita omuntu. Kata amuyite Professor Oginga Latigo. Winikiza bamuwa mapu ya Uganda, bamuwa emblem ya Uganda mu girasi nga webaje n'akasawa akatundiddwa mu Saisoni. Niyo manyi bo basiima bana era n'abyebaza. Bamuwa emblem y'ekigirasi wali ku NASA bamuwerako n'akasawa. Ate oli abimuwadde ssente n'azikubisaamu emirundi 100 nga bweziwa omuntu ate afunamu ebirala. N'amafaali wadde 10 oyo akugamba nti ennaku gye yafuna yagamba nti oba telwaki yafuuka lo nti bagoba oli ng'ali otalina gwesi. Byekugamba bano abantu we bali kakati gwe nojalonde kubanga singa kyali kya bonna ababaddewo n'abalijja naye kyali person to holder. Bwetubanga amusiima ebisowaani biwandiikirira okuwandiika pulezidenti byo biraba ki awo nyo bwebatunzira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagala okusaasira famire ya Comrade Lumbuye okufiirwako taata we. Leero njogeddeko ne jjajja wa Lumbuye mukwano gwange Ssemugenyi. Ate munange tugenda okuziika nga wali omuwala Edith K muyimbi mugagamiro naye era famire si nsanyufu. Bamutuddeko emyaka 14. Mukwano gwange wemmengo nnyo okuva edda akuze omulaba, so kyabadde kyakusoomozebwa nnyo okuvibwako muzeeyi abadde muntu wa National Unity Platform. So Comrade Lumbuye tukusaasidde nnyo olw'okuviirwako kitaawo. Twakukiikiridde kibadde kikulu. Njagala okusaasira ab'ekika ky'Endiga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'obutemu obwatuusibwawo okojjabo ate era jjajjaawo ekika ky'Endiga. Abantu baffe abeerungujja awo mumanyiwo nnyo era mwami nali mumanyi bulungi kitalo nnyo kitalo ddala. Ebigambo ebyakubuuza omusajja kali wa Roma n'ebyo byendi n'ebyo bajja bayizeeyo ssente. Omanyi eriyo akayimba kali akanyumira bamuyita ba Mr. Banley. Abadde azize amazaalidde obuyembo bulese wetonda Edith Letonda naye ogambye summit mingi naye tewakyalirira nnyo ensonga twagisensulaira ab'amaaso balabe olawa amaaso otunule kubabuuzibiriza ensi yegenda. Buli muntu alina omanya nti katifu abali kwenu saidi amaaso gali ku alaali 24 hours. waliwo omukono gwange bamuyita Jagwe George ali Masaka yagambye nti ebiruli byokyuse Masaka bagamba ki ngobi omumanyi ate ngobi yagobiye ate si yonna ku ngobi eri ebusoga bajaganya bagamba nti naye omuntu amugjawa yavaawa bannaaye ani yandisobodde bino bye tulaba, ani yandiyimiridde n'agamba nti ekituufu kibeere kituufu, ekikyamu kibeere kikyamu nga toleese musambi nga gwe twaleeta sebongo bituku. Ate yali eri ali ku bya Oscar sajja egamba nti sajja Mpuuga talina saidi owuliriza ebizibu temubimuwanga byakumufuula okuba n'ebizibu tekimufuula bya saidi. egamba nti principal abasajja eno sitegeka nti principal abasajja eno nti balina okutya nti Mpuuga kandi konayinza okulengera amazaalidde abadde azize amazaalidde
amazalide Okay, nze muzukulu wa Jjajja Kayongo Hakim.